Kkooti ebadde ekimanyi nti mu misango nga gino egy'okusalawo wawe balina oziika ani aba asigaddewo ku bafumbo, nti oyo omufumbo aba asigaddewo yaba alina okuba nga alina obuvunaanyizibwa obusalawo wa gye balina oziika mukyala we oba omwami we. Naye kkooti etutte etunuulidde nti yadde ekyo kyekyalibadde ng'ekisalibwawo, waliwo abo ababeera okumpi n'omugenzi mu biseera bye eby'oluvannyuma nga tannafa. Then kkooti naye ekizudde negamba nti omugenzi waaba yagamba mbu banziikanga wano, ekyo kyekiba kirina okugobererwa. Twakizudde nti mu kuwoza omusango guno ow'ekitiibwa ennyo olwa kati omugenzi Justice Stella Arach yafa akoze enteekateeka, yali yazimba eri ewaabwe ne Nebbi, yali yazimbayo ennyumba era nga tannafa yagamba nti banziikanga wano e Nebbi. Abaana n'abooluganda bonna bo babadde bafa kimu nti katuziike maama wa gye yagamba tumuziike. Byonna byonna twali badde tubikola, naye ebiragiro ebisembayo eby'omuntu aba afudde kibayamba. Kyakubiri, omulamuzi Stella Arach kati omugenzi abadde mu mbejja. Omumbejja taziikibwa buli wantu, era yeemu ku nsonga ez'abaana n'abooluganda ze baali bagamba nti maama waffe engeri gyali omumbejja, aye tosobola mumuteeka mu limbo ewataliiyo baaluyo lulangira nga ye oba olumbejja.